ebintu Kyagulanyi byolaba akola si bya kisanja kijja, never. Mobilization ya Kyagulanyi ku ground eyo yaggwa. Of course. You believe it or not. Yakola awakening ne mobilization. Exactly. Kati abula organization. Exactly. Era nakyogerako la nembagamba ndi kati Kyagulanyi ekimubuzaako kutwala obuyinza eki kwe kukyusa obuwagizi into obuwanguzi. Webale nnyo. Toyina kirala. Obuwagizi bufuuka obuki obuwanguzi kati ye process eno kwali. Oba otya but within the constitution. The generation yeno tokyalina kyogigamba, believe it or not. Government egwesigaza abantu basatu abasooka be booluganda lwo, abokubiri ababbidde mu government yo, abokusatu be bannayuganda abatafutegeera ggwanga bwe litambula. Ng'oli abeera n'eccupa y'omwenge munaawulira nti esaagikoze eki naye ng'ekigabaawo enkya takijjukira. Those are the supporters. Era gateri government egwa nti ng'abantu baagiweddeko bakolima kizibu tekisoboka. Era nze ngenda nintunuulira those who are mobilized a full MP najja n'akugamba nti we are mobilizing for PLU. A full MP ali mu kukola amateeka n'omubuuza ekintu ky'omobilizingira mu ssemateeka kigwawa ng'omutwe kikapu. Bobi Wine mugumu nnyo era bw'omulaba koolabira ddala ng'alabye Uganda empya. Nze bwe mulengera bwe nti ne bwe ndi ebinyeebwa mmanya waliwo ekipya ekikola ekijja. Ane mwami Kirumi bwe mulabako ndi ebinyeebwa manya saawa yonna akanyama kajja. Ndimu sizezeka SDM toyagala Bobi Wine uno omusajja amwagala. Ogambe bwe oli omunyeebwa ng'ogamba omukulu aleeta ennyama. Manya waliwo ekipya. Naye gwe teweewuunya bw'ali mu Uganda alaba ng'omanyi gamba nti ebintu bitambula bulungi, olina bugagga ki obwenkana Kyagulanyi bwe yaleka wano. So omuntu okulowooza nti bujja kukya ku makya nga gavumenti tesobola kukyuka, ndowooza ya busiru. Era bw'otuula mu ntebe gy'otuddemu era kikyasinze okutawaanya ennyo ne CDF yennyini kimu nti buli lwalaba omuntu atawaanya alaba nga amujja mu kibanja oba mu nju ya kitaawo, which is wrong. That one is an office. Amini yagirimu, Muteesa yagirimu, unomulala jja. President Museveni tasobola kuta Lord Mayor Erias Lukwago. Tasobola kuta mukama wange Vice President Muwanga Kivumbi. Ate era tayinza kutalita Dr. Kanukiza Besigye. Ogyeko emisango egikola ki? Egibavunaanibwa. Be bamu ku ba victim era abalina ne bwina asembayo ku ntulugunyizibwa y'abantu. Ekyokubiri toyinza kibuusabuusa nti basajja bagezi. Gitegedde nti singa bavaawo nabo ne beegatta ku gurupu eriyo bawine Kiiza, Robert Kyagulanyi, Zedriga, omulamuzi nani tulinayo omulamuzi Kisaaki abantu bangi, very big group kati eri ebweru. Salamu Musumba naye yatemye, waliwo Ibrahim Ssemujungu, bonna bagenzi. Akati bano okugenda kwabwe gurupu eyo Museveni ateekwa okulwana okulaba nti ku bano baayina tewali agenda. Be babanga ppiri ezisigaddewo. Era nze ndabira ddala nga emikisa 9 ku 10 Erias Lukwago, Besigye baakufiira mu kkomera. Tekisoboka. Ekyo nkikula wano we tutudde. Olwaleero sipiidi kwe bafugira akalabba mu mwezi gumu bakasalira bameka kalabba 5 kati. Ondegedde mu mwaka kazogedde kutandika. Mutuulire trend olwo batandisi. Bavuga bakitwala we bakikola ki? Bwe bakyetaaga. Bano tebayinza kuwona. Tasobola n'omulundi n'ogumu. Ekikyasinze okukosa President Museveni ne gavumenti ye NRM kwe kulowooza buli kiseera nibo balina kuba b'amaanyi, which is bad.
bakyalemeddwa okukakkana n'okumanya obunafu bwabwe webukola ki webuli balemeddwa okutegeera ndi 40 years ensi bakyayi nga bakawangula ate kalulu kadulwajo empangulo gye bakawangulamu bo kenyini bamanyi akalulu akataliko DRFM akataliko ki kakati saawa eno kkiriza obagaana bannayuganda tebakyakkiririza mu kalulu ekyo nkikubulira leero bakakubyeko bakalabye gye basuubira gye kalina okulaga si gye kalaze eyo democracy emigga egibeera mu kalulu bamemba ba paalamenti be baagala si boobawa abalala okusanga abantu basinga n'okwagala eyandibadde omubaka okusinga omubaka ate gwe bagamba eyakola ki eyawangula oyo democracy yenna ensi tekyamulabawo akati ekyandibadde ekikulu tutegese tutya the next 5 years eggwanga okusigala nga lirina kye likkiririzaamu kuba kati n'opposition kati erina obuzibu ntegedde tulina obuzibu ntitokyayinza kugamba abantu nti mujje tugende tuggyeko President Museveni nga tuyita mu kalulu ekyo abantu bakikooye get it from me kati bannansi balinze eki kati bannansi kyenkugambye nti opposition erina okuba ne pulaani B naye pulaani B erekawa eggwanga eyinza okuba violent exactly kubanga ebyemirembe balaba bikoze eki biganya ate ngaoddala obalaba nga bayayanira kyenji ate era nga ne gavumenti kyerina okumanya this is the first political party okuba n'obukulembeze ne butuuka ku LC1 of course kacyanga Uganda ebaawo eno National Unity Platform so enkola ey'okulowooza nti tunyigirize NUP eveewo si yenkola entuufu kakati gino emyaka 5 oba wagifuna otya oba bagikuwa oba tebagikuwa obadde olina okukola ekintu kimu kutereeza ggwanga era mbadde nsuubira nti after 2 years ate nga kijja kubaawo yes 2 years tulina okuba ne gavumenti erimu aba opposition naye ekizibu kye twasoose okufuna wano ye gavumenti okutraininga abantu nga bwolaba ekiku olukizaala nyina waaki akigambirawo wano ebyokulya byaffe byambiru era olumala okuluma baba kiddako nga njabala kanapula batutendese embeera eri mu ggwanga tulinga biku tutya buli omu alina kanyunyuse bwatusanga dukowekomawo takyatunula mabega olala otuno wafunye ekizibu kimu egisookera ddala piriyodi mwe bakuweeredde ogenda ovuganye luutu eri bwe baamumira baali batuufu nti ekifaananyi kya Uganda ebweru kyali bulungi naye tewali yali afuuse sekuritale jeno wa UN ng'ava mu nsi eziri mu zooni 4 mu nsi ezitalina byakwerinda bikkirizika ezitakkirizibwa muzungu ziyingiramu ewamu wakola ebyokulongoosa ofuge wabano nalayo mu bibuuzo ebimu ebyamubuuziddwa n'ekyo kyabaddeko exactly we are in zone 4 n'agamba oli mukwano gwange ngenda mu n'abamu kubira naye ngenda omukubira campaign baba mu visa era gw'okyapushinga bakuwa ebyoya byensi olaba emitwe emikalu egyo baba mavisa emitwe emikalu gikyabonyabonya abantu zituyinza kumpa byoya byansu Lydia Jasmine. Uganda's #1 songstress, Lydia Jasmine, is gonna be live in concert at the Lugogo Cricket Oval on the 4th of September 2026. Come have an experience of powerful vocals, energetic performance from a hot bee on stage to the hot ones in crowd. Entrance is 30k and on Momo it goes for 20k and VIP is 50k. On Momo it goes for 40k. A table of 8 goes for 3 million. Lydia Jasmine concert is going to be a mega concert with light, sound and mega stage by Phenom Records, organized by Abitex Promotions.
Saturday drone, we are back again. Lunaku lwa mukaaga buli mutya mwebala kubanga gye muli gye muwangalira buli omu gy'osizidde okubanga otugoberera tugamba kyokola kirungi nnyo webala kubanga munange otulindiridde tukomyewo olunaku olw'omukaaga kyemmanyi otandise okugamba is our man back in action abagamba ali mu byabuweereza era obuweereza ke butambudde kitegeeza by all means tubadde tulina okumakinga sure tufisizayo kadda gye tuwaye mu comment section njirabe badde mubuuza naye era nga mbawa n'ensonga lwaki tetukyamukyaza olwaleero tuze naye muli mutya kanswenti muli bulungi naffe gye tuli tuze lwa mukaaga tutunulire baddewo mu wiiki yonna ebyo bye tusobola okubanga tunyumyako naye mu luno kigenda kwawukanamu tugenda kukwata byonna byabadde alowooza nti bibadde bitambula nga taliiwo then oluvannyuma tutandikirawo nsaba akubuuzeeko wamala okubuuzaako tutandikire wano olunaku olw'omukaaga naye mbalamusiza nnyo mwenna abalabi baffe n'abatugoberera banaye mwebale nnyo mwebalire ddala naye mbadde maze ebbanga nga sirina mmwe emirimu mingi bannange naye ekyomukisa omulungi wabaddewo bannange bano bakayiira baseyifu basenkooza Munyarwanda wa Kyagulanyi ababadde baddukanya ne Steven Ndagizimana mbeera eyo n'ofisa kade n'ogoberera kikulu nnyo so mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala ensi yammwe kirungi nnyo ekyo tutandikiddewo olunaku olwaleero ebitambula bingi naye tetuyinza butatandika na nsonga y'abantu abapuluka nga bagenda abafuluma eggwanga ndabye Namugga alina ka vidiyo kakoze ng'agamba ye tagenda kugenda nendaba n'akaaluta maguzi n'emboozi gye nakoze eggulo ne Seyifu ng'atugamba nti bali mugenda bombi ndabye vidiyo yo nga bagamba tebalina gye balaga kati alo kitandise okutokota nti ne gye baddukira balaba byonna byebimu kati kabasigale wano akati ekisinga obukulu ku byonna nti abantu okugenda kwa Kyagulanyi abasinga tebakutegeera ku bannayuganda bonna abasinga okutegeera Kyagulanyi lwaki yatambula lwaki yali yeetaaga okutambula ndowooza yali President Museveni yekka kuba yali amanyi okuvawo kwa Kyagulanyi repercussions eziyinza okuvaamu abalala bonna baali tebakitegeera olaba nti abasirikale abaali bakuuma Kyagulanyi n'aba intelligence baafuna obuzibu bunene okulaba bababuuza botya Kyagulanyi bwe yakola ki bwe yabayitako n'agenda ebweru w'eggwanga era okuva lwe yagenda ebweru w'eggwanga ebintu byonna tebyasigala kyekimu ebyenfuna by'eggwanga ne ssente gavumenti ze yafunanga byonna bisalise era akitegeera kati yali mu gavumenti makati ffe abali ebbali baweewe tetujja bimanya kati mbadde oluusi ntambula eyo ne baŋŋamba bannange omusajja anadda embagamba eri essaawa yonna obudde bwakyo naye ate ng'okubeera ako ebweru kusinga kuyamba opposition okusinga ng'atudde makulu ki mu bantu abagenda bano kuba buli muntu alina endowooza bw'abirabamu gw'obirabiramu ango abantu nze ku lwange nga Kirumira ng'eyali alabyeko President Museveni ekintu kino akirwanyisizza naye abamu balwana nabo tebamanyi bubi bukirimu nti bano abantu abagezi ono omusajja mulaba omugenzi Professor Kanyayihamba ne banne balwana nnyo okulaba nti gavumenti ya Amini yagwa naye abagezi bonna baamala kuŋŋaanira bweru wa ggwanga ne bamala ne beekuŋŋaanya ne bagenda mu ndagaano y'e Moshi nga bagenze okukkaanyaganya ku ffenna gavumenti egudde etya era tugenda gikulembera tutya era ani anaatukulembera gwali ogwabwe naye ng'abagezi baamala kupuluka bagendanga omuomu kibombuyambwa nga bw'okiraba kati bawezeeyo baweze kaakati bwe bagenze bawera ate kati bano le balabuka era ekyo njagala okusinziira wano nga ndi mu kamera okutegeeza mu butongole nti kakibe ki President Museveni tasobola kuta Lord Mayor Erias Lukwago tasobola kuta mukama wange Vice President Muwanga Kivumbi ate era tayinza kutalita Dr. Kano Kizza Besigye
ogyeko emisango egikola ki egibavunaanibwa bebamu ku ba victim era abalina ne bwina asembayo ku ntulugunyizibwa y'abantu. Ekyokubiri toyinza kibuusabuusa nti basajja bagezi gitegedde nti singa bavaawo nabo ne beegatta ku gurupu eriyo bawini kiiza Robert Kyagulanyi Zedriga omulamuzi nani tulinayo omulamuzi Kisaaki abantu bangi very big group kati eri ebweru Salamu Musumba naye yatemye waliwo Ibrahim Semujungu bonna bagenzi akati bano okugenda kwabwe gurupu eyo Museveni ateekwa okulwana okulaba nti ku bano bayina tewali agenda be babanga ppiri ezisigaddewo era nze ndabira ddala nga emikisa 9 ku 10 Erias Lukwago Besigye bakufiira mu kkomera tekisoboka ekyo nkikula wano we tutudde nagamba bwe nti ku Anita Among teyadda kati nkubuulidde olwaleero ekisookera ddala bw'otunuulira embeera pulezidenti gyakuttemu ekintu kino emabega eri twatunuulira akalabba kaakoma ku gwe bayitanga Kasimu Ebola yali ninga byadde amaani nkunnyonnyola ye gwe yasembayo okuwanika gwe yasemba ennaku z'omwezi 15 Maachi 1989 byadda luyawanuka Kasimu Ebola era akalabba ne kasirika olwaleero sipiidi kwe bafugira akalabba mu mwezi gumu bakasalira bameka kalabba 5 kati ontegedde mu mwaka kazogedde gutandika trendi olwo batandisi bavuga bakitwala we bakikola ki bakyetaaga bano tebayinza kuwona tasobola n'omulundi n'ogumu Muwanga Kivumbi badde batugambye lulingi bagifulumya 25 Muwanga Kivumbi na luli omuta yali nsubi umanyi lwaki nti baali bakata ono omulwanirizi w'eddembe Miriam Matembe ate nga mu kaseera ke kamu baali bakata Salabirete nga ba Western region nga okulemezaayo Muwanga Kivumbi kyali kibatwala mu tribalism naye ekyo ekintu kikyatrendinga ne kati amani bali nkugamba kyali kibatwala mu tribalism kwe kumuwa eri beyiro eyasooka eri eyasooka ntegedde naye kati ku luutu eno ezibamibwa lwakubalemesa kwegatta egisooka ebbugumu n'amaanyi bakyalina mu kkomera byamaanyi balaga nti bakyali ku opposition 100% era olubata fuluma ggwanga batandikira we bakoma kitegedde so nti gurupu erwanyisa gavumenti ebeeweze eva gavumenti za wano bwe zitubwezibwa kasitula jaggalira abagezi abafulume weru w'eggwanga automatically oba wetaddewo ekambuzibu oba wedde waliwo abagamba nti bano abamu abagenda bandi bakozesa okuaccessinga Kyagulanyi okusabotaginga enteekateeka never embeera mbi kino okujjako gwesinza gwendi anisateni ku ye gundi ono wefudisi ono gundi eyava mu tumutani Semujunganda sinatereera bulungi omutima tegukugamba nti ekyamututte kyekimu ku kyabali abulamu ayinza okuba naye ayina obuzibu nga bwe tulina naye okusinziira ku bigambo ebyamuvangamu okulowoozesa nti ali wamu n'Ekyagulanyi era ndowooza y'omu ku bali ebweru Kyagulanyi bw'atanasisinkana ekyo nange ne ku ssimu alaka tebannabakukwatagana ontegedde nga nange bwe mpulira nkibuusabuusa n'Ekyagulanyi ayinza okuba naye bwakola ki bwali kambabulira ebintu bino tebiba byangu gw'oli mu Katoliki kati ffe ate abasiraamu Katonda tuwasa abakazi bangi naye ate abaana lwe bali emmere abatali ba mukazi wa waka nga toliiwo tomatira era kusinga tuwuliriza mukka gwe bafuluma
Ashauri abu ngomanya mwana wa mukazi wa waka. Tiu ngomanya oyo teyalidde. Era oluyombo werukola. Nedda kirumire ebintu bye nedda. Kakati mu bantu bano okuddayo wali abali mu kugenda mu kibombya bwe bati gavumenti teyinawo solution yonna eyinza kuteekawo dialogue kubanga kakati ndabanga abali mu bakuba ekifaananyi ekibi gye bali ekikyasinze okukosa President Museveni ne gavumenti ye NRM kwe kulowooza buli kiseera nibo balina kuba b'amaanyi, which is bad. Bakyalemeddwa okukakkana n'okumanya obunafu bwabwe bukola ki we buli. Balemeddwa okutegeera ndi 40 years ensi bakyayi nga bakawangula ate kalukaddu lwakyo empangula gye bakawangulamu bo kenyini bamanyi. Akalulu akataliko DR form akataliko ki bangambye mbu kati omusango wano omunene kubanja DR form era gwe gukyasinga baagala ng'ogunyegako na kitono bw'okubanja DR form bakusiba ozagazaki ozitwalawa yagala kujjako gavumenti omaze okwerabira demokrasi gwe waleeta wamwerabidde dda ng'oli ku byo naye ku nsonga eyo gavumenti erina kukakkana n'omanya nti bano abantu b'ensibire ebweru population ennene bweti kyekinaddako. Ekyokubiri n'abaana bano b'ensiba nga nange ndese enzadde abange baliwangaala batya na bali abaana baabali abali mu makomera. Eyo it is a very big question. Tuzimbye tutya Uganda nga ffenna tugijaamu nga si kubamu kati ebyo byonna questions zirina kubaza President Museveni naye kimuyamba eki kukakkana neyekuba mu kifuba tu nensubira tugenda kuba ne financial crisis mu gavumenti ennene ntegedde kubanga zetwajjanga ebweru tezikyasobola kukola ki tezikyasobola kujja gye tuli. Mbadde njagala ne sikwagala yenna ekyandibadde kisinga Museveni ategeere ekizibu kye. Ekizibu kye njagala ategeere nti opposition y'amaanyi etuuse ku ssa eryagala obuyinza ng'ate ye takiraba budde buno kati oyagala kimu naye alina okukikkiriza kati wamala okikkiriza ensi zonna gye kiganyi bano bonyigiriza bamalirize embeera mbi asooka akkirize nti alina kyafunye mu ggwanga. No waliwo obadde ogamba omuntu ayinza batakutegedde nti Mwami Museveni obutakkiriza bwe nti opposition y'amaanyi kigenda leeta ebizibu bingi ate okuwunzika ng'akitestinzeko in a bad way. Exactly. Ffe bannansi tetwandibadde tusinga okwagala tusigale mu Uganda ekitono kyagizimbyeko kyazimbye naffe katutandikiraawo n'abalala naye lwaki Mwami Museveni nze ndaba nga alina biriivu nti watali yeye oba ne kiriki ye tewali mulala asobola kukulembera ggwanga ate kyabujega nnyo simanyi lwaki magezi kyagali mu kulembera bainawesokoleke gwoli kansala anti kyali mu bukulembeze gwe kyanjawulo ki kyolina kuba okulembera. Nze kati ku ssaawa eno nze njagala nenkulembera nembaako wenkoze eki oteeka abantu wemmala okuteeka abantu n'omulala ajja akole ki atandikiraawo. Ekikyalemye President Museveni ku ssaawa eno ne NRM gye tuyita political situation analysis. Abamuwa amawulire bamuwa gafaanana gatya kati ate bwe baba gyomalira baati bakuwa kituufu kiri ku ground baba bakugamba bugambo kiryoke tugende n'otomera awo wali obuki. Ekyokubiri gavumenti abantu sikisobola gamba nti abali mu NRM bonna basiru ntegedde naye abasinga bejjako okutegeera olw'ebyo bye bakwagalamu n'okwagala okulya anti kiri kyegaye bye bakwagalamu awe wasinga okupa obuzibu. N'ekyokubiri nti abantu abasinga obungi balaba engeri gy'okuttemu banno gy'otwitingamu oludda olukuvuganya naye fakita nnene kati omuntu n'alowooza omuvaako mubuulira amazima nange ayise okumbisanga bwakoze eki kaŋŋume mubuulire ebyobulimbaamu bakuwa bya bulimba naye ng'ekiri ku ground wansi balina okukitegeera nti wansi wabi
ground eri wansi si esoma wakiri si esoma kibayina ekyo singa banaaba bakitegedde kyetaaga kukakkana abasibanga bebaza Katonda simanya yebale nalaba juzi bategeka okosaba bwa Victory obuwanguzi baali bajubilatinga ki kakati omuntu gwe jangu otegekere mu Kampala we wajja 71% tigika kozi byalirira aluwa nawe yagenda ebyalo biveeko kati ate okusiba babeesige bamuwanga kivumi ne Beriasi Lukwago kati ekyo kyo kirina benefit beesige muwanga kivumi yalabanga akifunamu olw'okulaga amaanyi n'obuyinza naye ate kibi nnyo eri ye eri famire ye eri ab'eŋŋanda n'abamwetoolodde ab'eŋŋanda bako era zisinga mbadde nga nze ndi advisor wa President Museveni kyensooka omugamba ova ku baana b'abantu tukakkane ku kye tufunye nga Nyerere bwe yakikola. Nyerere yafuga bubi Tanzania naye bwe yamaliza yabagamba mbasaba munsonyiwe ebibi byenkoze tuwabanga weebiri naye njagala Tanzania etambule egende mu maaso abantu basonyiwa Nyerere ng'omutabani yamaliridde ate n'ebyomunda biraga mutabani yasiba kakati yaba n'obusungu ku buli kimu andi kakati oba n'obusungu bano boosiba buli lunaku ogenda kikola kumala bbanga ki era onoosiba benkana ki okitegedde boosiba bweyongera kwagala kukukyawa boosibidde abaana onooyitayo ng'onoonya akalulu bakuwe demokrasi onooba omupulomootize oba oyongera kutta all of them are questions eri gavumenti ya President Museveni kakati saawa eno kkiriza obagaana bannayuganda tebakyakiririza mu kalulu ekyo nkikubuulira leero bakakubyeko bakalabye gye basuubira gye kalina okulaga si gye kalaze eyo demokrasi emigga egibeera mu kalulu bamemba ba paalamenti be baagala si boobawa abalala okusanga abantu basinga n'okwagala eyandibadde omubaka okusinga omubaka ate gwe bagamba eyakola ki eyawangula oyo demokrasi yenna ensi tekyamulabawo akati ekyandibadde ekikulu tutegese tutya the next 5 years eggwanga okusigala nga lirina kye likkiririzaamu kuba kati n'opposition kati erina obuzibu ntegedde tulina obuzibu ntokyayinza kugamba abantu nti mujje tugende tujjeko President Museveni nga tuyita mu kalulu ekyo abantu bakikooye kati bannansi balinze eki kati bannansi kyenkugambye nti opposition erina okuba ne pulaani B naye pulaani B erekawa eggwanga eyinza okuba violent exactly kubanga ebyemirembe balaba bikoze eki biganya ate ng'oddala obalaba nga bayayaanira change ate era nga ne gavumenti kyerina okumanya this is the first political party okuba n'obukulembeze ne butuuka ku LC1 of course kacyanga Uganda ebaawo eno National Unity Platform so enkola ey'okulowooza nti tunyigirize NUP eveewo si yenkola entuufu kakati gino emyaka 5 oba wagifuna otya oba baagikuwa oba tebaagikuwa obadde olina okukola ekintu kimu kutereeza ggwanga era mbadde nsuubira nti after 2 years ate nga kijja kubaawo yes 2 years tulina okuba ne gavumenti erimu aba opposition yes nga tukenderera okutegeka gavumenti ensi ekyo bw'okireeta abantu baddamu amaanyi ne balaba eggwanga gye likola ki gyeriraga mukakkane ensi weeziri wano wakubirizanga banno n'okubiriza South Sudan nzi ndaliko South Sudan President Museveni nga nagamba Salva Kiir kola bot gundi kola bot nga mutabaganya exactly lwaki gwe toyagala bakutabaganya mwa Museveni banno boosibira ebweru obasuubira kukola ki naye ayinamu bammawu ayinamu bammawu ate kati bw'oba onyumya bammawu tonyumya mawu temuli ate bamukwata ono ayina abantu abangi ayina majority omupulaningira ki
amuyita muwa vice president no ate si amuwa ziyina kuba mukirize tulonde ensi ezisobola okujja nezigatta bamediator babiwu naye kati Kyagulanyi omusuubira okudda atuule ku meeza ne Mwami Museveni ku lw'obulungi bw'eggwanga Kyagulanyi omulaba Kyagulanyi singa yali ayagala violent singa Uganda weeri temanyiwo exactly agamanyi agayina amaanyi ku gulawundi agayina ne buba leero ekyo kyenjagala okubuulira abamunyoomanyoma bamunyooma lwaki bamutankula kikole oba just naturally bo tebamanyi kiri ku gulawundi kyebafuna si kyekyo Bujega yes nze nagamba ekintu kimu Kyagulanyi neebukya ku makya najja buzi nga amaliridde n'agamba kanzije Uganda kale ekiba kibe ekiba kibe ekiddako mu Uganda kiba kirala kubanga essuubi ly'Abannayuganda lyasigadde mu muntu atya omu liri mu muntu omu kakati nze nzikiriza ni Museveni alina byakozeeko ntegedde n'ebibye ng'omuntu kati kye tubadde tuzimba lino ejje lyakusatu kakyanga Uganda ebaawo yes waliwo ejje lyasooka ne tuddako eryamiini gonna gazegasa abaawumudde wiiki eno 19 tekwabadde munnansiko tekwabadde anti Bakatumba amala byamu kubaluddemu emyaka 47 aba teyaliyo mu nsi badde manyoli Abel Kandiho abo bonna tekwabadde munnansiko n'omu ku baawumudde kikulaga kyekyo tekuli munnansiko kati kubanga toyinza kuwummuza bano abazireti nga wakyaliyo munnansiko atanawumma kati mu bannansiko abasigadde mu buweereza yejjajja tiibu yacha onsi tadaba yakyali muweereza bane bonna bawummudde yakyaliwo balese bapya kati kuba bano baba bawummudde nga bali mwana mu 7 abajja okuddamu bajja kuwanga mu 30 amagye g'eggwanga gabadde gasana ne gazimbibwa nga tegali ku muntu tekisoboka ekyo bwe kiba tekisoboka neggwanga mba sika wanyimbiranga akayimba Mwami Museveni ke bayimbanga eruwoyo era nakati kamulemeramu majege ba Museveni batudde ekyo kati gwe ngomugamba ni gatuuse okugenda ne Gaza ng'ebibuuzo bikyali bingi gwe ng'okeera ku macyango ng'omugamba mbu akeere mwogere andi nze nkubuulira kino amaanyi ameemanye gamala ebitembuga kitegedde eggwanga kati nalabye ku Mande ekiriwo nti eggwanga liganya okutereera oyagala litereera litya ensi tekyatambula okitegedde ensi tekyatambula tugobye abaana ku makubo that is trade order abaana tebakyalina we balimira ettaka mu nsi terikyaliyo abaana tubakozeza tebagenzeko mu technical schools bayina emirimu gy'omuntu gisobola obayimirizaawo n'ababadde bezimbiddeko mu taxi ku Mande buli taxi nalabye babagambye ate no tojja kumanya ganyegenya yefaanana etyo bwe buzibu naye ng'omusolo bagigugyeko guwadde kati anoonya ababbi simanyi lwaki tukwata abo bakoze anti akati abaana babadde mu sectors ezo ababadde mu ebyo bataddewa Mwami Kirumira olowooza eggwanga lirowooza nnyo ku bantu abali in that category anti kekati tulina ekizibu kimu ate nga kyekiri mu Uganda atukulembera myaka 80 mmeka atugamba kina nze jannemo tegeera kati ye gyatuwa 80 oba mu 2 gyatuwa ate mukyala wo bansanvu mu apulaningira abantu 5,000,000 n'omusebyo kati eziri mu ggwanga ntegedde kati oli tubaddewo nga apulaningira education aba era nakati yakyaliwo gyoli ali myaka emeka 7 naye apulaningira ebitundu 3 ebitundu kumpi 45 kugundi y'eggwanga ku baana begundi w'eggwanga kakati ate n'atukwasa kabwejumbira omutabani executive CDF wako tagenda mu 5 akati mutunuulire eggwanga ku bali pulaningira right now twandibadde gino emyaka 5 President Museveni nze nkyamulumiriza ekintu kimu
mwekube mu mutima yita bakulu banno oyina n'abakulembeze banno ekiriwo nabo bakiraba nti Uganda tekoze eki tetiridde bakiraba naye yitayo gwe weesiga omu bw'ati mugaye nyambe eggwanga lino ndireke mbiki mu mirembe kkiriza obagaana naawe oli muntu nga Kirumira anything can happen. Nyama Museveni nze simulabanga atudde wali nga konvoyi y'omukulembeze omulala kijja kukeera ku makya asobola eggwanga lino oliraba ne bw'oba tayagala kwogera naye kyakirinamu nga over my dead body. Naye ekizibu kye twasoose okufuna wano ye gavumenti okutraininga abantu nga bw'olaba ekiku olukizaala nnyina waakyo akigambirawo wano ebyokulya byaffe byambiru era olumala okuluma baba kiddako nga njabala kanapula batutendese embeera eri mu ggwanga tulinga biku tutya buli omu alina kanyunyuse bwati omusanga nduka wekomawo takyatunula mabega mwami Kirumira kino ekintu olwonga tikyagulanyi sentamu kye bali mu kupushinga tekibanga kirina hidden agenda kye batumye kyagulanyidde every first of the month. Ekyo kijja kubaawo weekiri n'abakivuga naye ekintu ekisinga obukulu kye bayinza okola kye baba bamanya is a convention za Kyagulanyi. Convention zabeerako bakitegeera eriyo mobilization gyakoze ne mobilization eriwo wano mu kulondebwa kwero si wano Kyagulanyi waatabadde naye nga bannansi beekunga balonze kyenatidde fe wafu wano walabe wafu NRM wayiseewo mu muluka omulamba n'okwata emiruka emirala ng'oluusi n'NRM teyafunye naye bannansi kitegeeza balina kye balina ku mutima kye bakumba actually bakikubisiza nnyo abakiyamaani abo era n'omala ogamba tuddemu okulonda ku mitindira gya wansi kyosanga mu box Mwami Museveni takinyonyola ekintu ekyo simanyi kakati bw'abanga katugambe nti omutabani gw'oyagadde okulekera entebe ku busungu abantu bwe bakyayina obukendeezezza otya n'abantu obusungu ndabanga abatabumulira no abantu bayina nnyo kati fe abababeeramu fe tusobola okubuulira ababeeramu olwaleero naye ekyo ekiri wansi okakkanyiza otya lwaki ate nga ndaba President Museveni buli ssaawa kati bapuushinga ntunuulira ekintu kya Nameere ne Balamu definitely Nameere ye mutwala nga the worst minister Uganda, the worst minister kakyanga Uganda akoze eki ku nneeyisaaye n'enkwata ye yaki ey'ebintu compared gwe genda olumbe babidandisa ali abatandika decentralization olina wogerageranyisa bannameere abasajja abakwatanga ekintu nagamba no kino kirina kutambula bwe kiti n'ogenda ndi arrest omumuyitaano bano ba head teacher n'omu arresting in front of the gun ekitiibwa ddayo kukijjawa obuyinza bwolazi nga tosobola nakujjukira nti gavumenti terina ssomero n'erimu mu Uganda. Lwaki? Amasomero ga Church of Uganda g'abasiraamu g'abaki geetwala bayirayo matono ag'obwannannyini toyina get it from me ondegede bwovunaana nti balina obusente bwe basolooza waliwo sente ne commission egenda mu makereziya waliwo commission egenda mu Church of Uganda waliwo commission edda ku Uganda muzirimu Supreme Council byonna yali anyezeeko ki ne bali mu kulwanyisa nguzi bwe bagamba expose the corrupt natunuulidde Balamu nze kankubulire kino olwaliro nga ndeeta ku ekyo ekya Balamu ekisookera ddala omuntu yali asinze okukolera President Museveni n'akola ffenna ne tusiima baamuyitanga omugenzi wa Pakabulu era twatuuka n'ekiseera ne tugamba after President Museveni will have a next president wa Pakabulu naye Museveni yavaayo n'ayimirira mu maaso ga wa Pakabulu n'amugamba va kubwa
speaker genda obeere chairman wa National Political Commission wa Uganda osigale ng'ofuna emisaala gyo gyonna n'ensako y'obwasu naye ng'ovudde wano ku naye ng'ovudde wano abantu be bakulabira. What about you? Era emmerera emaliriza yensi egirindi eyani eyabalamu kakati ekyokubiri yeerabidde nti ebifo ebisinga ffe tuli ku ma district level bagambye bajje wamwe wali obubbi bakuleetera injiniya n'olanga ekifo ky'obwa injiniya naye ate nga kiriko omwana w'omunene ajire n'ebbaluwa abantu baaliko tabamanyi. Ekyokubiri kakyanga akwata mu kooti waliyo bameka yagambye yenyamira nti bakwata ate kooti ebata waliyo bameka. Ekyokusatu ekyasize n'omuyiwa yenyo wanaagenda wakeerawo ebipande bya PLU wanaagenda wakeerawo ebipande bya President Museveni naaba ng'akoze ebibi bibiri mu kimu ogamba corruption ku gavumenti gy'ovuma gy'olimu yabwa Museveni exactly kitegeeza nti mukama wo talina kyakoze within a period of 40 years ye exposure gy'oliko esooka ate otugamba tukwate akati tukaddiza omuki omutabani kakati bino ebifaananyi bye bakuteekako emabega bikulaga nga teweetengeredde ng'akolera eggwanga nti okolera bantu ffe ne tukuta kubanga tewaliwo campaign with the posters esaati nalaba bwe yabadde bundi bujjo Museveni now Muhoozi next jampanga kakati okolera ani eggwanga likulabire mu position ki mu kulwanyisa nguzi kali fwe bakirumira totusanga ekasanda temumulinde sijja kubeera nayo noonyayo lwaki tekisoboka talina mulimu okukukyamuukiriza ndaga bw'okutte naye obubbi buli awo wokka we bakwata abo ate kati nekyerabidde kitono nnyo nti only ku mulembe gwa bidandisali sente ezaali zize mu central government mu local government zaali 26%. Ku ssaawa eno gavumenti ya President Museveni etuwa 6%. 20 yagijja nawo namba ya sente zimu bazitujjako ne zijja mu PDM. Sente zijja direct noga zize kuva district chairperson zokozesa design 49 butono nnyo 6% ntono obalako emisaala gy'abakozi ate no emisaala waliwo tuyita condition gye zijja nga bagaidi emisaala ate gye gisinga percentage enji ennene kati sente ojja n'otuuka mu kitongole nga sente zibawadde injiniya okukozesa n'obala ne budget ey'emisaala abali mu department eyo ate emisaala gyabwe gisinga sente z'obawadde okukozesa ziyamba abantu kiba kiva kuki bunafu bwa bwongo nyana kirumira oti bunafu bwa bwongo exactly kakati nosanga omulala akuba engalo bannange ebbalamu atuyambe kuba kati nze financial yeno enimayisa bukawunti bampadde bowaholemu mu mwaka gw'ebyensimbi 2025 egi katolina kuddamu kusaba abantu emitwalo 3 gyoyina mu 2,000 bale beekubireko mu ngalo bowemu kakati balamu ajalambula eyo akwata abatagimaze konvoyi gyotambula nayo ayina bajeti y'abamawulire eri mu bajeti y'abamawulire miliyoni 10 kakati ogenda n'otunulira TV West ebiraga UBC n'eraga NBS n'eraga gatako ba TikTok kakati njagala ombolire okimye eki kati ate nameere ye gwagambye nti ali nameere aba wasting ekisookera ddala nti engeri gye yepositioninzeemu n'omukazi olwo akamuwala namuwala ate ekyamuweesa ekifo era kyali kyekyo kyaki kuba pulezidenti yagamba yalegala abanaavuma teyakyogera omuwayire yagamba
abanasobola okuyita kukayano baba nasobola okukola kinabantu. That is all. Nesi credibility nti yamuwadde kubanga good leader. Exactly, as a good leader. Kalizi simuninya. Wicheno bamukubi. Ndigede. No abantu bambulya simaba kisa kya Yesu kisa kya Mukama. Full RDC nafubutuka ekigambo kiti. Bagonjola abantu baganya kuwulira bintu. Ojidege. Kadi ebate kyali government. Never. Neruli wafuna. Nenda twayinanga bara this one wazida rwa Bushagara. Mwababulamu n'enguudo emubende. Olina oluguudo lwoyinza Bushagara. Olina lwoyinza okugula mu kisa kya Mukama. Bozi ngolonya lubuleko n'abaluyitako. Nga balabanga bayise kabina. Dusobola. Naye kati mu ggwanga olwaleero nga tuyina embeera ya finance eri uncertain. Ku ssaawa eno. Nekyo kivuddeko obwavu obungi mu bukyajja. Kati mwe mulaba biweru. Nze naliko mu ggwanga lya South Sudan. Nga buli maka gaweebwa $100, omusajja 10 n'omukazi 10. $2 Amerika buli mwezi. Kaga osomye batokola ki? Ekikulu olina omukazi n'abaana boolabirira. Nga baba Amerika bwejja mu sente by that time pound 2. Pound 2.5 zaali zikola $10. Eza Amerika. Kakati ng'ate mu za Uganda omutwalo gumu ogwa South Sudan gwavangamu $7,000,000. Ezawano. Kati bamala okutabangula abazungu ne babajjako obuyambi bwabwe. Kati omutwalo gumu ogwa South Sudan gulimu $14,000 egya Uganda. What an inflation. Olina okuba $7,000 egya South Sudan ofune $10 ekya Amerika. Akonga kanene. Naye obuzibu buli bumu bantu butakkakkana. Salva Kiir alemezaamu. Exactly. Niye ofuga ki? Waze nyumba yani gye wazimba? Yali akumakyala. Yawo muloba kyali. Ali mukomera. Bamusiba. Ayi Mukama. Wamma. Kakati ekyo kye tugamba nti kyemunabanga donali munaamala nga mukyayagala okwolesa eryanyi. Nga mwebuzaabuza nga abatamanya nti waliwo ekiriwo. Tuyina ekizibu mu ggwanga. Naye n'obusungu nabo babulinyisizza. Okimanyi mu mwaka gwakatandika abagenda ogenda kalabba tulinawo 5. Andi kakati bagoba kiri. Kati ekyabeesigye kiyinza okuba nga siyagala nnyo okudisikasinga ku mata eri mu kooti. Naffe tetukikkirizibwa mu mawulire. Mu mawulire tekikkirizika. Naye singa aba lawyers be wabalekera eddembe lyabwe, gwe n'ojja buzina buki na bujulizi bwo. Naye ng'Orlando Wilson bamukubyemu nnyo ebituli. Orlando ye ate mubi nnyo. Ekisooka yatugamba ayina kampani. Naye bw'atunuulira kampani y'Orlando agirimu bwoko. Yasisinkana Besigye. Kwega teyalinaako muntu yenna gwayagala. Talina muntu yenna. Wagambira nti wano n'entu gwatowabirabye. Kakati ffe wetutuula nze kamba bungi. Yayogera n'Obedi Lutale. Omusajja yatusomesanga ku senior for photographic interpretation. Yakolanga nnyo. Otunuulira omuntu n'osirika n'ogatta n'oyawula gwe wali ku kiyingi gwe wali ku gundi gwe wali ku ono. Edda nze ate keneewunyizaamu keeko mu mboozi ye yonna mu bujulizi bwe yayogera n'Obedi Lutale, nayogera Dr. Kizza Besigye, nayogera n'ono omusirikale yaani wa musirikale gwe baasibirako kati yabadde abisonsekamu ne Kyagulanyi. Yekoogu yekabongu mu kampuni temuli gwatuma, temuli atumwa, teyeesigaasiga. Kakati ebyo byonna bw'obigattagatta n'otunuulira kyekiri kye nasoose ne nkugamba nti okwanguyiriza obulabba buno bwonna bw'olaba bulina gye bukola ki gye bugenda okukomekkereza nabo, bulina destination yaabwo. Naye waabwe oli seefu mwami Kirumira kubanga twakalaba ebbaluwa juzi wano zaakayitingana tewanayita nabbanga wootabadde mwenda abega mu 7 amubega abitwalawa
mwenda ani kakati President Museveni yalina ekizibu kitegedde kitya ekizibu kyasinga okuba nakyo nti abamwetaagako obuyinza bangi kati ojja kukeera ku makya nga n'onaagamba si kulwanga waliwo omulala kuba ne lwaba ogwo naye abadde abukole abwagala omwana wawaka ndegedde Muzeeyi naye bamubega abega bamubega kati ani ali safe nobody is safe kubanga bw'oba obega bakubega ekibuuzo kijja kuddayo ekyo President Museveni simanyina bw'ayinza naye kimuyamba kyonna eki kimu akkirize nti nina kyefunye mu ggwanga ate kitali kyangu mu mutima gwe naye kitera okusuula abakulembeze ba Afirika bonna butamatira omululu gw'ebyobufuzi kasita gwokusukka akako kaba kaweddemu wano waffe mu Africa kati owulira nga awulira tali seefu nga mutabani we siye president bw'otunda mu bantu wamuliira ebiseera ebyali ebyokwetunda yabirya exactly kakati nkula yabirya kakati ku ssaawa eno kifaanana nga bwolaba ekyolala otunu UN omusajja omukulu naye amawulire genfuna mbu omukulu alabika yataddemu akasente ttiibu kubanga abannange ndaba engeri gye bapikamu ekintu kyolala otunu yasembye omanyi lwaki era olala otunu nze nali mbala mu magezi namugjamu okimanyi nti omu ku basajja abali mu ndagaano y'Emoshi kubasigaddewo yalimu ne Professor Sempeebwa bebalamu abaliwo gundi yagenda naye teyayingira ono gundi Kyusi Binayisa Bodefule Lukungwa yagenda naye teyayingira ekifo kye kyali kigenzeemu Andrew Kayiira era kifola Binayisa bwe yafuga teyawa Kayiira kifo ng'ategedde nti yamukuba ekikono sigala yamufuuyira mu hoteri Uganda eno gyaba oseka bw'okaaba naye kati ate ogamba olala otunu kati ate omugirawo kakati olala otunu afunye ekizibu kimu nga gisookera ddala piriyodi mwe bakuweeredde ogenda ovuganye luutu eri bwe baamumira baali batuufu nti ekifaananyi kya Uganda ebweru kyali bulungi naye tewali yali afuuse sekuritale jeno wa UN ng'ava mu nsi eziri mu zone 4 mu nsi ezitalina byakwerinda bikkirizika ezitakkirizibwa muzungu ziyingiramu ewamu wakola ebyokulongoosa ofuge wa bano nalaye mu bibuuzo ebimu ebyamubuuziddwa n'ekyo kyabaddeko exactly we are in zone 4 n'agamba oli mukwano gwange ngenda mu n'abamu kubira naye ogenda omukubira campaign baba mu visa era gw'okyapushinga bakuwa ebyoya byensi olaba emitwe emikalu egyo baba mavisa emitwe emikalu gikyabonyabonya abantu zitulize kumpa byoya byansi abalina ogenda n'olala otuno omukubira campaign wange ensi eno mungu yamanya kati bamuwaki eyengaba bakuwa ebyoya byenswa olaba n'obiwulyawo ebiwooma naye nze omutima naye ne Mwami Museveni musajja muzibu nze neewunya gye yajja amaanyi agawa n'otunu nga bwali candidate omutuufu era asaanidde nga wali yamukuba ekikono kuba ekyo President Museveni ng'omuntu oba mu byobufuzi mwe tetutera kuba na mune otugiyita ki tetutera kuba oba ngambe kuwalana muntu politics taina there is no permanent enemy exactly b eyamutunze wa President Museveni yabadde oli yali gondi Alfonso Winyiddolo yamusaayo ntegedde kyobola bamumambuke wabadde wazibu nnyo ku opposition ebifo ebisinga obunene mu ggwanga ebimu yabiseeri Chief Justice nga waliwo ekigambibwa nti wakiri okuwa Buganda obuyinza wakiri obuwa mu maki mumambuka nkitegedde
wano kyabala wani w'amaanyi muba mu bifo ebinene mu ggwanga Nabbanja kyalina Nabbanja wawano mu centro mpozi weeri anti zinaabogera senga Buganda emanyi kye yalya ku President Museveni bandikimuwadde ate tekiriiwo n'ekyali kinene Buganda omusango gwe yazza kumuwa kifo n'alwana ne support yamuleeta mu buyinza kyabasasudde yasasudde nkitegedde byebyo kambuzeemu kino ekya takisi ani akirimu ekintu kya takisi lwakuba nti ndi buli lwolwa mu kintu obuyinza buseeseetuka kati buli omu yategedde nti balamu oba asobola okukola etteeka ne litambula ate ne Nabbanja naye ng'alaba kimulya naye n'avaayo n'agamba kati tulina competition ziri mu kayumba kati competition eziri mu n'obuyinza obumu balaba nga President Museveni alagayiza kati buli omu ateeka kyakoze eki etteeka lya balamu ery'omwenge likosa ebyenfuna by'eggwanga almost 35% ku sente eziyingira mu ggwanga mwenge naye tebabimanyi bo nga bagenda obiyisa ate kati abaamanya naye kyandibadde kiyita mu kabineti nemala okwekenneenya bwe tukola kino tufiirirwawa so si gwe kukeera ku makya n'ekyo kyonna kasita bakubamu ebituli nga taata waaki ese problem jjajja babimukubamu ekisooka yeekwese nnyo takyajja eri bantu takyajja eri ggwanga ebintu abirekedde omutabo nera nogwe nalabye wenaale mubana mukuweereza era tuse n'agamba ebintu muzeeyize ŋŋenda Wakyagulanyi ebintu ndaba obitadde kati atufuga tetumutegeera yabadde wenaale and I have that video there naye nange nyina believe nti atukulembera si yoono jjajja okitegedde kuba bw'olaba ebitambula olina ebibuuzo ogamba kweri kino tiibu yandikkiriza kigende tibu w'emyaka ananga si bwati wabadde yeeyisa President Museveni gwe nali mmanyi nze natuuka ne ku kiseera ekyakola ng'omusajja afudde bamuyitanga Malinga yatufaako ekiboga ne Minisita Ruth Nankabirwa nga tuli mu kubala akalulu naye twakola statement okumala emyezi 2 ng'egamba ki statement nga buli omu bakugamba President ayagala okumanya omuntu yafudde atya kwegamba nga naye mwenyini apikiza interest Minisita omuntu afa atya kati afa naye kati tuli mu masasi ag'ekyeyoloniru nalabye Kingisa agenda okukola ekivulu abaana bakubiddwa amasasi bali ku bitanda bano abaafa juzi abafiira mu ettaka lyabwe kasasiro lyeyabumbulukuka sirabanga Pulezidenti ng'alinnyeyo ekigere kakati twaseeseetuka atuma Nabbanja Nabbanja atuuse mwami kirumira nga tumaliriza nyina ekintu kyenjagala tubadde nga tukola emboozi wano ng'otuwa hope ya Kyagulanyi suubi kati obudde buno tuyina hope zizino wotabadde n'ebiwandiiko ebiva mu UN ebyo bibadde byesooza kakati tugasseeko Kyagulanyi zi conventions zatandise okukola tusuubire wakyaliyo chance ya mwami Robert Kyagulanyi Sentamu okujja in another version oba bya kisanja kiri tekisoboka ebyekisanja ebintu bikyasoboka kyazibuwaddemu the time is now ebintu Kyagulanyi byolaba akola si bya kisanja kijja never mobilization ya Kyagulanyi ku ground eyo yaggwa of course ekyo believe it or not yakola awakening ne mobilization exactly kati abula organization exactly era nakyogerako lula nembagamba nti kati Kyagulanyi ekimubuzaako okutwala obuyinza eki kwe kukyusa obuwagizi into obuwanguzi webale nnyo talina kirala obuwagizi bufuuka obuki obuwanguzi kati ye process eno kwali oba otya but within the constitution kuba ssemateeka alina article namba gamba nti bw'olemerera okumu ng'abantu bamuviolatinga n'otamulwanirira akuyita mu buyabuya ssemateeka exactly
siise naye article yonandibadde section article yonandibadde njikusomera n'omuntu ajolonga ssemateeka anagibwangamu atya eri ku kye bayita protection of the constitution. Exactly. Kakati Kyagulanyi bannayuganda essuubi lyabwe lyonna liri mu Kyagulanyi kyonna kyanaasalawo kyazzaako abantu bajja kukigoberera bali mabegawo. Exactly. Kakati nze nga yandibadde awa President Museveni amagezi ekintu kiri kimu sala amagezi before okakkane omanye kyozzaako eggwanga lisigadde litya nditambuza ntya nsigalawo ntya byenfunye bibeerawo bitya kuba bangi ababikoze ne bifa ntegedde waliwo eggwanga lyesijjukira bulungi mutabani wa President eyaddako yamuyita n'amubuuza namugaa tukuwadde emyezi 5 okawuntingira ebyobugagga bye mulina mwabifuna mutya at the end of the day gavumenti yatunda ebintu byonna kabaka weddemu n'ebyezi kakati ebyo byetwewala yita banno obage nti abaayi mbabuulire eggwanga kati bweriti kati generation eno tokyalina kyogigamba believe it or not gavumenti egwa esigaza abantu aba basatu abasooka be booluganda lwo abookubiri ababbidde mu gavumenti yo abokusatu be bannayuganda abatakutegeera ggwanga bwe litambula ng'oli abeera n'ecupa y'omwenge mu n'awulira nti ensi agikoze eki naye ng'ekigabaawo enkya takijjukira those are the supporters era gateri gavumenti egwa nti ng'abantu baagiweddeko bakolimba kizibu tekisoboka era nze ngenda n'entunuulira those who are mobilized a full MP najja n'akugamba nti we are mobilizing for PLU a full MP ali mu kukola amateeka n'omubuuza ekintu ky'omobilizingira mu ssemateeka kigwawa ng'omutwe kikapu so wetulaga ng'eggwanga nze mbadde nkusigidde kifaananyi nalabye Mukasambidde atugamba yabadde ku BBS wiiki eno gye tumalako ku makya yatugambye abalina essuubi mu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu likendeeze olw'okuba abazungu bali mu muyambako nti abazungu abo enkola yaabwe si yakujja ne bagamba nti kati tuteekese kino mu nkola tukole kiri kati tugumire ku ki mwami Kirumi kakati oyo naye yabadde ndowooza ye n'okumanyako abazungu ze nagamba tebasobola kujja wano ne bakwata mundu nti bakube President Museveni wabula bakuttira economy kikino kati kitulimu ate bano banka kati gavumenti yawano ze yasigadde okwewola muzaawo wano local banks okitegedde kakati yo muzungu tava eri nti tuleete mundu nga bino badde bagundisi bamuleete mundu tujje tukube President no Uganda nsi ntono nnyo abazungu gye batayinza kukolaki wabula basikamu bya bugagga byabwe ne babaavuwaza kati mu bwavu obw'ekitalo abantu mutuuka nga n'okusasula amagye kukulema okusasula bannansi okusasula bino awo embere ng'ebeegategedde twatukako ekiseera ku mulembe gw'obote nga buli civil servant abanja emyezi 9 abalala nga ne mu office tebakyagenda close to a year exactly wabala myezi 3 omwaka gwere buli tubitwalinga nga tewali weziva kati olwayo nandibadde ndaba ku gavumenti esaze ku RDC omuwendo gwabwe ndaba ku gavumenti nga wetegekera ikonomi y'eggwanga nti ekiri ekiva eri bwe kiba kiganye kandeka ekitono kyenaakola ki kyenaasobola era bwe nabadde ndabye feekeri egundi eno risafo nabadde nja kwewuunya gavumenti eno nabadde mbabazi nga bali mu bisatu Samsung Plus obakozesa ki era bakuyamba ki bamuwa amawulire agali temuli kasita ogambye temuli awo amaanyi gaba gampedde okitegedde so ebintu ebifaanagana ng'ebyo nzibe mbadde nsuubira nti gavumenti byebadde ina okukola ki okuteekako amaanyi neyeesonyiwa byetafunamu kalizo
tezibadde views zange. Bw'otunuulira nga tumaliriza bw'otunuulira ekino ababaka kye baatandise nalabye owe wammwe mwami Patrick Nsamba atabukidde abasirikale ku kintu ky'okukwata abantu ne babatwala poliisi negamba tebalina ate ne babaleeta mu poliisi ne batabuuza bali babajjeewa nawe otunuulidde nkunyingi muwada kyekintu kyekimu nantunuulidde zaake kwegamba buli wamu buli omwasi tusagamba kati kama mbaya ni mbaya pressure evaawa ekizibu kye tulina kimu nti institutions zaafu etteeka ly'abalamuzi lye baalina okuva edda kasita baleeta omuntu mu maaso go nga yatulugunyiziddwa tomuwozesa muti embeera gye baleeteramu Lukwago mu kkomera gwe baleeteramu Lukwago mu kooti wali ogwana omuwozesa embeera olemedde ku Besigye amugamba bamuleete abakomera bamugamba tannayogera tannatambula ate ng'etteeka liwa balooyo obuyinza ndi singa mu nkola nze nali manyi ya President Museveni eyasooka bw'owulira omulamuzi ali mu musango gwo nga tomuwuliramu mirembe genda mu Judicial Service Commission saba bakuwa omulamuzi omulala baguma mu musango gwa Besigye ye mugalanda waagwo alaka ajesobola okujjayo omusango gwa treason obulungi okitegedde kakati nkuwa n'ekirala ffe owabeerangawo nga mu judiciary abakolanga ba secretaries babalamuzi abage mu makooti omwo babanga bantu b'engulu muno ate nga balina amazima wakeeranga ku makya n'osinga omusango n'okomawo n'okima sente ze ezabbeyo olwaleero geza zinyegeko tewali kalumu simu zonna ziri down era nenewuunya n'abasajja abalamuzi lulinga abalamuzi nga bakiira ne bagamba no kino tekikyasoboka kubanga n'abalamuzi betwayina abaali abalamuzi ab'amaanyi tebakyaliwo mu ggwanga. Walabye ku interview za Bobi Wine zeyakoze nga ali mu Amerika mbadde nzigoberera ng'ayogera mugumu Bobi Wine mugumu nnyo era bw'omulabako olabira ddala ng'alabye Uganda empya nze bwe mulengera bwenti ne bwendi ebinyeebwa mmanya waliwo ekipya ekikola ekijja ane mwami Kirumi bwe mulabako ndi ebinyeebwa manya saawa yonna akanyama kajja ndimu sizezeka SDM toyagala Bobi Wine uno omusajja amwagala ogambe gwe oli omunyeebwa ng'ogamba omukulu aleeta ennyama manya waliwo ekipya naye gwe teweewuunya gwali mu Uganda alaba ng'omanyi gamba nti ebintu bitambula bulungi oyina bugagga ki obwenkana Kyagulanyi bwe yaleka wano hase bamalanga yabalangira juzi ku byaloopo yabagaa muli baavu mwabamwogerera mwayina kaki Ssenyonyi yalina kaki nga tanagenda mu parliament nga tanabagenda mu parliament be bamukimayo baani bali abamwogerera abayogerera Ssenyonyi si be bamukimayo vision weri so omuntu okulowooza nti bujja kukya ku makya nga gavumenti tesobola kukyuka ndowooza ya busiru era bw'otuula mu ntebe gy'otuddemu era kikyasinza okutawaanya ennyo ne CDF yennyini kimu nti buli lwalaba omuntu atawaanya alabanga amujja mu kibanja oba mu nju ya kitaawe which is wrong. That one is an office. Amini yagirimu Mutesa yagirimu waliwo omulala joko unomulala jja kati kyekimuluma olwo mutabani secretary alinga agamba nti kibanja ne age zimba manya akola badde manya akola mulimu gwenga si no babCDF abase bonna baliwo badde bakola ebyo yenga aludo tuwa iyo waliona byeko CDF yena president gwe yali atumye nga bamutumye bweru wa gwanga nga agenze kukigiria president wa gwanga yabadde Gaboni ku independence y'akaga mu mukaga abaliwo abasinga obungi fene gwanga tulira abo likola ki litambula naye nga siwiri ali badde likola ki ali badde lino okutambula
wali unekiwawe kikyuka mwekube mutima mudde wansi mukakane mutya gine period ne bwowa emyaka egi Uganda eddawo neefuna emirembe exactly abantu bemusibidde ebweru nga temwagala bawa kifo wadde ekimu mu gavumenti ate si kubawa nga gwobawa mukomyewo opposition mukkirize nti weeri wabeewo ne bwandibaddewo sekuritarieti ya NRM nga totoddemu na muwanga malala ne sekuritarieti y'abooludda olukola ki nibagamba abaana emumanyi katuteesiganye kubiribwawo 5 years ahead. Kitegeeza oli bwakugamba nti abatukulembera si bannansi abamutuufu kuba tebalowooza ku biseera tebalina na kalungi akantu kabavandimwe wakagoberedde nga balowooza Juma Witonze nalabye Juma Witonze omanyi oyo Juma Witonze weeyo waffe Gomba obuukawo ebyalo bibiri otuuka ku kyalo kyaffe namulabye ng'agamba okwegaana ekyobuwangwa kya busiru Juma Witonze nedda temututama eno Uganda bwe batuzaalidde bwe bagenda otuziika muleme tulowoozesa nti bw'ovaano n'ogenda e Rwanda ebyo ebintu osobola obikolerayo banange mutujooze banange ejjoogo eryo omusajja mulabye ng'ali ku kame obujoozi enge ne fubitizi bye mulaze bannansi kugambye tunulidde speech yonna nenjimala Juma Witonze ng'agamba mbosanga omuntu nga ye Musabimana naye nga yeeyita Kakooza ekikugisako erinnya lyo kiki omutegedde gwe mu gavumenti yakagambe gwe Witonze osobola ogenda ne bakuwala n'okolayo omwebala abasajja bagenda kuleetera n'okwogera nga ababalumba gwe gendayo oweererezeyo ye gwe Juma Witonze genda bakuwa ekifo mu yakagambe wadde gwe olina mu Lunyarwanda bannaye mutuleke eseerava naye temuddira bantu kubongera busungu naye omusajja ayogedde ebinyiiza bukati abavandimwe we bali bamwetuga kutaka lyani ettaka ly'abavandimwe liriwa wana ettaka ly'abavandimwe liri luddawo muwajja ne tubagamba ne tukuguzaawo abamu twasokana nze no nali nkyali muto ffe taata waffe ewaka tetumanyi kulima ewaka tulina emmwanyi bajjanga ne balima mu mwanyi tewali regioni wano mu ggwanga lya Uganda yakkiriza bannalwana okugjako Buganda kati sebo basinzira mu Buganda okukinaguka ekibonyaabonya Buganda ke kagambo kale gira otuddaawo kale zimbaawo kekokka mwebala okuva gye twatandikidde lunaku lwa mukaaga Saturday Drone givuga etuuke ku bwoli gwolowooza nti mulimu message ennungi tugenda kusinkana olunaku olw'enkya olw'Essande nyinza okubeera ne mwami Kaira Petro baleke gwe mbadde nteruba naye wano olwaleero ono ye nannyini waayo yekatandika pulogulaamu ya Saturday Drone kati wakonkonera bwati nti muguleewo tumugase buyingira kati awo muzikize tubasibulire wano mpaka Mungu ngazeemu tuwa obulamu atakumira musaala nsaba bankuumire omuntu n'oba ne pati nga toyina kalungi kugirabako kubanga tewakyali n'otuuka ekiseera nga bagamba naali ekibya kiryako bitundu naye n'obwanga tubali tuve kumwe